ninako okukkiriza kwesinza kuwa percentage tibujja kendeza ku mibubyo okugeza ng'embeera y'okuyiwamu obulwe ebaddewo about staffing kati abantu obwo nkakasa embeera y'obuuma tebujja gisobozesa kubeera ng'egenda mu maaso. Nze obuwanguzi bwange mbwekakasa olw'ensonga nti percentage esigala y'emu abalonzi bwe baba 10 ng'oyinako 7 era still bwe babeera 10 oba oyinako abalonzi 7 naye kasaba beera nga waliwo obwenkanya mu kulonda nti asinga obungi yaayise ne banaba abalonzi balonze 10 nga nze ninako 7 nina obukakafu nti nze mmeeya wa Kayunga Town Council addako. Abantu mwenna naddala ba Kayunga Town Council abazze ne mulonda ate era nkoola mwenna abatannaba kulonda buno obukulembeze bw'amaanyi ate butukwatako nnyo. Omuntu yenna omukulembeze waggulu nga tannaba kumanya bikiri bifa mu kitundu kyaffe ate ffe bammeeya ne bakansala b'oku bitundu fe abavunaanyizibwa kweza ensonga. Mbasaba era mbakoola mwenna mujje muggweyo mulonde nange kennyini nva kulonda. Buno singa bakwatiddwa bulungi esobola bulungi okukendeza obubbi bw'obululu okugeza nga multiticking okuteekawo obululu obungi abantu okujja abangi ne balonda okuteekamu ballot staffing okubba obululu ne babuteekamu kubanga obululu bwennyini babusikaninga nawe omuntu ne bakusikaninga so singa kiba kihandolingiddwa bulungi ekyamazima kituufu kisobola okukola obulungi ennyo. Bwe bawulira obuuma obalowooza nti bujja oba bukuba kikuba balina okutya okw'obuuma obwo naddala ng'abalonzi be tuyiseemu gavumenti eno yaleese obuuma abamu babuyita bukamera kati ne kibeera ng'ate buleese okutya mu bantu okutya mu bantu balowooza nti bugenda kwawula nti ono azze okulonda wa people power ono weefudisi mu mbeera bw'etyo. Lukano mu kusookera ddala neebaza Katonda nti tutambuza kampeyini bulungi weewaawo mubaddemu okusoomoozebwa ba opponents bange batuuka n'okutandika okuntambulirako okujja n'awaka wange mu kumaliza lalizi naye ebyo byonna tubisuubira okubaawo naye nga ekiseera kino kyendaba wano akalulu katambula bulungi polling station yange wennondedde walungi nnyo wakyatambula bulungi nnyo ddala era suubira nti obuwanguzi bwaffe obuwanguzi bwa NRM tugenda kuwangulira ddala akalulu bulungi nnyo ate tujja kukkiriziganya n'ebyo ebivudde mu kulonda byonna. Olunaku olwaleero lubadde tulutambudde bubi. Olunaku olwaleero tukozesezza obuuma bwe tuyita BVK oba biometric voter verification kits okulonda era tubadde tutambudde bulungi sofa 90% nti district esobodde okukozesa obuuma. Nga enjawulo ebeerawo nti obuuma buno babuyambako nti omuntu omu one man one vote atalina scanninze machine oba atayise mu machine asobola takkirizibwa kukola ki kulonda kuba machine eno okutandikira ddala eyina emitendera gyeyitamu nti woba ozze ne bakusikaninga ne basikaninga akakumbi bw'ogenda okulonda wetumala nga bamaze okuggalawo oba okumala okulonda baddamu ne basikaninga obukonge obwo nekitegeeza nti newabeerawo obukonge obutabadde kwekyo ekifo kirondebwamu obukonge obwataasikaningidde kitegeeza baba bagenda bukola ki okuteeka wabbali. Togenda naawe. Yuzanga toli atunula mu kantu. Saving omu. Ante akantu kayizo mu. Badde nsaba kama ba. Mugagga kanjire ngibinga kantu. Salama olundo kelemu. Tulungina wali mu kama kubere. Soka kantu. Soko olindeko. Success. Tikingira wano. Oyinza otikinga omulala eboteekamu Success.
Tunuze eno. Success neronze nsaba buwanguzi nize kunona buwanguzi leero nonye buwanguzi kasalo nemaze wemazi ayinacho gambe gwanga tewali genda aliba kuteekako ink wano made manja kudogoko ng'onawo ki yangu wako mukwano nakuvuddamu bonna anti ngamba tabuyisizaamu niwaba abuyisa